aneyanziza nnyo omwami Charles James Nkubuge mwanyinaze Jennifer Fulufiga n'omulabi waffe owa Assault TV mwebale kwekerera ku programu omusunsuzi enkya y'olwaleero ndi wano mu katale ak'Ennamawojjolo okulaba embeera abantu abawangalira mu kitundu kino gye bakoleramu olunaku olw'eggulo akakiiko akavunaanyizibwa ku byokwerinda aka District Security Committee akakulemberwa RDC Hajati Fatuma Ndisaba Diso Lieutenant David Segi DPC Edlisa Cheyune n'abalala babadde mu kitundu kyo ne wabaako amateeka ge bayisa eri abantu abakolera mu katale kano omuli obutaddamu kusala kkubo okolera ku kitundu kyeri okuwera emmotoka z'amafuta saako ne zikululana okuddamu okupaakinga mu kifo kino nga bagamba nti no ziviiriddeko ate abantu abakolera mu kitundu kino okufuna obuzibu n'okufiirwa obulamu bwabwe olunaku olwaleero ndi n'abamu ku bakozi mu kitundu kino saako n'abakulembeze nga bagenda kutubuulira egyasaliddwawo abatwala ebyokwerinda bino bikola bigenda kubayamba ki mukama wange kanjogereko n'abamu ku baami bano abakolera mu katale kano batubuulire ekyasaliddwawo bulungi Sebasirota Sebo manya gange nze Basoga Brian omutuuze Nnamawojjolo ate nga mukoze Nnamawojjolo akatale akasinga okwokya enkoko mu nsi yonna olunaku olw'eggulo abatwala ebyokwerinda basazeewo temuddamu kusala kubo genda kolera eri saako n'okuweera ebimotoka ebyamafuta n'ebitwera ebiyimirira mu kitundu kino mwe mukiraba mutya kigenda kubayambako kijja tuyamba kuba obubenje bukola ki bubaawo oba osala tutunudde eno nekola ki nekuyingira bakyaliwo bagenzi mu maloogi kwebaka kuwummula naye ekyokusala okuba batuyambye nnyo era nebaza nnyo abakulu abatukulira kye basazeewo okukuba miitingi etwala obutabe bonna. Yes, mukama wange babagambye temuddamu kusala kuba okudda eri tubalabye ate nayise wano akawungeeze nga kye babaganye kye mukoze nga musaze kubo obuzibu amanyi eteeka ebiseera ebimu teritandikirawo kukola kisinzira ku bakulembeze abaliwo naye ekyokusala ekkubo batuganye nze sikinaako buzibu kubanga ekkubo abasinga bungi babadde balisala nga lwayagala ng'obulamu bwe tali bulabirira ekirala kye bayogeddeko wano kyatubeera lwakuba tebayawuddemu waliyo tulere zitandika okupaakinga wano ssaawa 2:03 ez'ekiro ng'abamu nga beebaka wano ekyo bakiterezeemu tulabe engeri ki gye basobola otuyamba kubanga owatula agenda napaakinga wano mu ssaawa 2:03 oyo tebaali mubaddeko na buzibu naye gwe bali baddeko obuzibu ono ajja wano ssaawa 1:12 ez'okumakya n'apaakinga wano tuleera okutuuka ssaawa 6. Yes, ensonga ya humps nawidde bagikoonakoko ate tulengera eno highway ensonga eno eryeta kati ensonga ya hampu sebo kubanga nakiruddeko nti bakisaba dda kigenda na mu myaka 10 kati RDC agambye nti ebintu bya gavumenti bigenda na process is okay naye nze nina ensonga yange ku kya hampu wano hampu yes yeetaagisawo nnyo kubanga waliwo emmotoka eziyita wano eza gavumenti tebatulabira fe abantu ba wansi wabeera zino zikiriya zino ezisooka mu maaso agenda ogira bwati akuba abantu emiggo neweebuuza kiki ennyo ekiryawo naye batulabirire fe abantu aba wansi hampu bazituwe mu bwangu. Nga tumaliriza mwami Charles James Nkubuge mukulu Bukenya omukulembeze mu kitundu kino ogenda kufunzaako ku byasaliddwawo abatwala ebyokwerinda mu disitulikiti ku nsonga eno ey'abasuubuzi mulowooza bino ebyasaliddwawo binakola munabiteekesa mu mateeka nga tulaba nti bwe babikoze ate be mukulembera babimenyeewo tusembere kwano katono mukama wange. Yes, tunule wali. Yes, mukama wange olugendo luno terujja kuba lwangu naye ng'era tujja kufubanga bwe tusobola tubeere nga tukwatagana bulungi n'abatuuze baffe kubanga buli omu yeetaaga munne ate buli omu wa mugaso ku munne naye obuzibu bwe tusanga busomooza ku luguudo luno yadde nga tonnaba kulaba kitundu kino ky'e Nnamawojjolo naye okuviira ddala Mbalala Namataba Kayanja Walusubi ng'awo obubuga bugenda buddiriŋŋana nti tulina okusoomozebwa jjaamu ajja n'akwata ku luguudo lw'ejjinja luno okuviira ddala kaŋŋambe Nakawa kati duleeva agenda okutuuka wano e Nnamawojjolo nga abeera obudde bwamukeereyeeko dda aba alina okuyungawo ng'enjogera bw'eri kati wano supiidi gye baba bakozese banyi kati nenga wa traffic be yabaddewo bakama baffe babaddewo balambuludde bulungi nti wabeerewo okutunulira okuva eri ate n'eggwanga lyaffe nga gye liraga mu maaso tutunulidde nga amasinzizo gagaziyiziddwa
amasomero n'amaka mpozi obuli abantu mwe basula. Kale nze nkiraba nti n'oluguudo ono lwandirowoozeddwako nti nalwo lukuze lwandibadde lugazi okusinziira ku nsinga bwekola ki nti emmotoka zino ennene abafakitole tulina amasomero okuviira ddala Mbalala wali Mbalala. Yes, Amisa Bukenya tutunulira ku mbeera y'abasobozi abakayano mu katale kano. Ekyokubagaana okusala eri kigenda kuyambako? Kijja kuyamba naye ng'era nga batugambye nti tufunira paakingi wano egaziyizibwemu kijja kuba kitukola ate ne hampu ezo zandiyambeko kitegeeza nti omuntu bw'ajja amanya nti watuuse waliwo ekikolebwawo tawuni eri bize n'aba nga alinnyamu mpozi n'abasirikale ffe okwongerako okuba nti batuyambako naye nga kusomooza kukyali kungi nti baduleva batambulira ku buti. Tweyanziza nnyo. Mwami Charles James Senkubuge sigenda kusukkawo wano olwa obudde ate ka tugendeko mu bitundu ebirala.